Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo ensonga za Mwami Lwasa wamu ne mwana muwala gwe bayita Vanessa. Olwaleero Mwami Lwasa abadde alina okugenda okukyala mu bakadde abazaala Vanessa naye tekisobose kubeerawo, bamuganye okugendayo. Bigambo bingi bifulumye ku social media nga bagamba nti Vanessa abbye Mwami Lwasa ssente ezibadde ez'omukolo gw'okukyala, naye ate si bwe kiri kuba ye Vanessa avuddeyo n'ayogera n'agamba nti ekiganisizza okukyala kwa Mwami Lwasa mu bakadde be waliwo ensonga lwaki bamusitopinze. Vanessa ye alaga nti Mwami Lwasa alina ebigambo byamuteekako ebitali birungi. Abakadde wamu ne Vanessa ne balaga nti ebigambo ebyo bisooke biveewo oba basooke boogere ne Mwami Lwasa bategeeragana ebigambo ebyo Mwami Lwasa byayogera ku Vanessa bisooke bitereezebwe, nti ky'oba olaba nti omukolo guno kye baba baagwongezaayo nti baguwemu wiiki nga 2 mu maaso, naye ye Mwami Lwasa abadde asazeewo agenda olwaleero. Ky'oba olaba nga bamusitopinze ne bamugaana okugendayo. Ye Mwami Lwasa ye byamusobedde era anyeenya bunyeenya mutwe, naye ekyamazima Mwami Lwasa ye ssente nga yazirina ezo $2 miliyoni, $3 miliyoni bwe baba bazimuggyeko bwe ziba zigendedde mu bintu ng'ebyo ziba teziyinza muluma, ziba tezimuluma kuba ekyamazima ye Mwami Lwasa ssente azirina. Kwegamba yeewuunya mukyalo oyo kyamutuusizzaako olwaleero okubeera nga tasobodde genda kukyala mu bakadde be, kyokka kye yeewuunya. Kati n'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira ensonga eno kuba ensonga eno ekwatagana ku nsonga za bufumbo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.